Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, see, go. One. Gwakwini wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu. Otegeera ne wabakira ddala bulungi jo. Nange mbanpolo city firis. Fit sleep. Oh, fit sleep. Mpuliriza. Mama, kuno mufaliso ndese kwa kwini wange kunzalira mwana mulenzi. Wamahani. Twala yo mufaliso. Goli wa fit sleep, goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Alintwala ndi musanyusa alintwala ndi mulisebya saba ndi mujuze mirembe talifuyiwa mpewo mukulike chiyumba Edmonton haji Frida Stecia Mayanja ngenda kubasala ko ngenda kuzomezi 8 pakanga mwenda bo muziki ku muziki oyina mujjawo oyina boyagala okulumya oli mulavu mpya oyina bo washawa kugamba ebintu bene tugenda batubiyitamu luyimba ku luyimba kosaba kenkuwa ate bangambe mwaba Edmonton muri bazibu nnyo n'olwensonga tusinkane ngenda kuzomezi 8 October pakanga mwenda Edmonton au Alberta Canada Edmonton Alberta. Get ready for Haji Frida Stecia Mayanja ngenda basa ndabula omuziki ku dinner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Kasim Sali, chairman wa Uganda Culture and Diaspora, Erom Testes wa Uganda Kwekof. Tuwetegeeza nti mulundi guno tugenda kubeerayo mu Edmonton, Canada, okuvanga 8 paka nga 9. That's our Independence Day. Nze naawe tujja kubeera nga tutegesa Morris Business Forum eno ebeerawo buli mwaka. Tusiwa abantu ab'enjawulo abogezi kuli Lord Mayor n'abalala banamwolekerako. Okuyimba okusanyuka wamu nga kulemeddwa Hajjati Stecia Mayanja tugenda okubeera naye mukolo gwaffe mwenna tubayita mujje tubeere ffenna mu Uganda Kwekof. Edmonton, Canada 8 nenga 9 October 2021. Mwebale nnyo mujje tukube mu bali tusanyuke tuyige tupromotinge ensi yaffe Uganda. Yes, okay, tugende maaso katono nnyo kasoke tulengere coming soon. Wakwatako wayawula mbulire mama w'abaana obono yakujja mu nkimanya saakunkwata mu liiso obwenzi bunyumira nnyo yabukola nga tebannamugwamu naye bwegiwunya eba ngumi. Tukyalengera kalango Stecia and House Girl Season 2 eno naye ekomyewa. Kale tukutegezezze kuva mu Almagic Production Salores nga bulijjo yakutuusizaako tukutegeeza tuweerabira subscribing ku YouTube channel yaffe njakuluma olumi ewoganya ebyokuteesa. Tukyalengera kalango Stecia and House Girl Season 2 ekomyewo ku YouTube channel Stecia and House Girl. Tugenda kulabirako YouTube channel yaffe ey'omulembe kwogenda okubanga olabira obuzannyo bwonna oba Stecia and House Girl. Kale nno kyolina okulekanya okola kwe kunyiga pesa subscription onyiga n'akade buli video yonna empya gye tuba tuleese tube nga tugikutererayo bulambalamba. Tulina kulekanya osuma abazannyi ab'omulembe omuli kulabako Rehema Sematimba Ibrahim original starring Stecia Mayanja Nancha Whitney Walusimbi Ashrafu bonna bajjudde mweno omukwano gukukombya wavundu kuzanya n'okuzanya saako katwale eri akamanyiro mukatwale eri. Tukyalengera kalango eno yatuuse dda ku YouTube channel yaffe eya Stecia Mayanja and House Girl. Obutundu obya bonna obw'omulembe naawe ataalaba bukadde anti buli wosubscribinga oba ojja kulaba video zaffe zonna ez'omulembe oddamu kutawaana. Ekintu ky'omukwano kuli kukulabako bw'ozigako byolabye bye bitawaanya by'otannalaba. Tukyalengera kalango
mu season 2 eno yagirinde kikomando kuzaa mu myaka ekyobozanya n'okuzanya boss okuva mu Almagic Production ne Salurins tukutuusizaako Stecia Mayanja and House Girl season 2 ku YouTube channel yaffe ey'omulembe kwokka kw'oba otusanga. Omukwano gulimu okuvujjirira omulembe buli lwe gukyuka obadde osaakaasa otandika okusaawo omutwalo baguzira make-up kijjubi anti munanga ateekolako toyinza kufuna laavu atakyatunula mukwano ajja kuloga abalabika obulungi omusinga Stecia Mayanja and the House Girl ku YouTube channel kya Tabu subscribing unyige n'akade nyumirwa nga bw'oyiga. Mumanyi oyo si musika wange emyaka gyali mweki nyoko nali okajja oba mama wange esawa zino mama wange kati mama nsonyi okubanga kwesizola olulimi naye nalyoka ngamba wamwadde sente simanya jjanonye myaka egi ng'ani ampa sente omwana mugenzi okumunoonya nti mujje munnoonye ng'omwana agenda kuweza myaka ena nze nali numirirwa muzukulu wange nga njagala omutunulako njagala omulaba manyi omwana muzukulu wange ali atya oŋŋamba teti wampa ku sente gwe njagala amazima mugambe nga mpulira nti wampa ku sente ezinoonyolo ebyo maama tubiveeko omwana gwe tunoonya ate tetunabiddako olula tuve mu bintu obudde buzige naye maama oba twandikezeko ku sitense lyeno mama Mazinga pakuga njagala mwana sagala kunyumiza mbu ate simanyi biki bikoze bitya bwe batuuza tambula bibyo mbagambye kunoonya mwana wange mpulira wama Mazinga omwana tatera kuva waka wano ng'alazeewo mukama angentaase gamba nzadde abaana 10 bali awo omusajja abatulawe naye akatuuyo kano kenina nabidde okula akatambaala gwe omwana ati tugenda okupa ku saati kutuka kati njagala ombuulire gwe nnyonnyola omwana wakomedde okuba nkugenda kunete Mazinga ekyo wandibadde topa ku kanyo okutuuka ku ekyo ate omwana amulo wakuteryawo taata nga toterako ye bano bakutte kati manyi ebintu ebyomwana bino byakulabula kiyinzika okubeera nga Mazinga oba nandigenzeeko eno nkugambye bweyitawo ngambye mpitaako nentabulwa neŋŋamba mpitaako Batuusa ajja kumunoonya era mulina tambula babiri mbadde njala ambuulire tambula ndetera omwana nga gwe Batuusa bw'omanya nti tomufunye wano totawana okudda siganya yaddala ekiveera nakikusanza twakomawo nga toyese mwana wange gwe owulidde ate tamwana mumo yanguwa mugasi ekiveera nakikuleterayo mutadana na mwana wange kati anti nsooke enobeeno obuzagazanya mutuddeyo mukalinonya mwana wange gwe Batuusa nange sinze yamututte simanyi anti oba nkomewo tulaye bwatuyiiya togeza ndodano nga tomuleese nokigamba nga kikyukayo kikutunuli ngeza komawo wanonga omuleese omwana ngesala ndyakumanyira mujja kumanya nti oba mukoba box si bulungi bwoba tokumye baana b'abantu
kanzero bano musali ali okangula atatambula lwaki lwoti na yadda wano satize tuna fena tuwedeke emirembe olumba abakikazi bomukazi antegedde atya ya rabbi badde taliso kirigitiriza obulungi dala wagenda nangwawo sagala kussa nnyo naye kakkana wakati bwentuuka nga bali awo bakaba nange gatandika kangende ndabe ku katemba maama tali musasulire twali tusasula nnyo katemba kangende ngalabe nga gayiringita nagadde eno gonna nga ndi wali bweti kwekuba kunoonya nze asooka mu maaso ndyoke mugambe story the panicking kati nvawa just in case ngalwambuzisa nayirava muyako nga mwana naye akutawo omwana nobeera nga tosobola kumanya wammwe nga nakabwa katambula nekagenda nekagenda nekatagaji kalaze nekakoma wawaka kino kati omukazi kyakoze kamudoza kankantementi ngende sinze ngende ekisanga eno lazima sinza kufiirwa mukisa guno oyo omwana nabiwaza kooti anga yima nkifuna kuluna nino kigamba buli kigambo kyempulira nandyagadde okikigambo kuba mmanyi nti era bwe mulaba wengusubwa nyinza obutaddayo kufuna mulala anti embeera eyo nonisandi omubusika Mazinga alabikako aleka uva ogenda waleka naawe noonyako kateka togenda kunoonyako ng'ogenda kunoonyeza eno gyenva jangu naawe tulabe agenze mu dduka alikibwa obuzibu obuvudde tetutegeera omwana yafulumya atya twabadde tulowooza nti oba oliawo omwana yagenze naani ne batuusa agenze okuddamu omwana waali ng'omwana amulabako amulekeddani n'alowooza nti ate omwana alina jjajjaawe mbuuza jjajjaawe nti wayi maama omwana gw'omulina nti nedda ate nga nabo balowooza nti maama we yamulina nga tulumba maama we okubuuza naye maama Mazinga omwana gw'omulina tya mbadde ndowooza nti ate taata we yamulina nga balowooza nti nze mulina kati okitutte wala nnyo kati obwedde oli mukudduka ng'onoonya mwana waliwo we situuse mu nyumba mukebeddeyo bulungi buli wamu okumanya ng'ekintu kibadde kibuze onoonya ne wekitasaana tubikudde ng'obikkula nawo ekyo ekintu wansi mu bitanda abaana batera okwebakayo n'ogijja nawo kugambye tewaliwo tutanoonyeza mwana tutanoonyeza kakati mbadde nsaba ntambuleko ku kyalo ndabe toshikola nga tonnaba kubaako kyokola soka otunule soka ofunekiriza king Batuusa omumanyi nnyo Batuusa yes omwesiga nnyo omanyi mugenda ne mulaba abakozi nakukolera emirimu in the name of wanting money naye ne mutabanya bigendererwa bwabe oyo omwana mumanyi gye yava okimanyi nti Batuusa omuntu ayinza omugamba nti leeta omwana oyo ne bamukozesa ekintu ekirala Batuusa n'awaayo omwana mumubuuzizzaako bulungi naye omwana Batuusa bwe tumubuuzizza agamba nti omwana teyagenze naye ye yagenze bw'omu teweesiganga muntu kyenkugamba kiki tugende okwate Batuusa okiba kyetaagisa kumunyiga bigere ayogere amazima ajja kwogera kuba oyo omwana mutonyo tasobola kwetambula nini omanyi tuyite mu bwangu mini waire kugira ogenda nze sisobola kukakkana oyo mwana wange sisobola kukakkana bananti badde kakati kanyanguwe oli kuki anti osanze njalagenda ntayize eno okola munnange nze abadde amugamba nti nze mba saidi zeeno bwe mba mba saidi zeeno eno teri mulamwa nze mbadde mugamba ffenna tukwate ekyo ffenna tukwate saidi zeeno ate si tugendenga ku nnyumba ya buli muntu tugambe bannaye tunoonya omwana mwana afaana bwati ne bwati naye ono mwana agenda eno omulala n'agenda eno bannaye mwana tetugenda mulaba nze ekituufu kyendabye tetusobola ffenna kukwata ludda lumu lwe tuba tunoonyezaako nze mbadde ŋŋamba gwe sigala wa Mama Mazinga gwegenda nange nkwate jangu tugende tunoonya omwana wange twagala mwana wange kati kyemaze okulaba enyumba eriko geeti omwana ayiseewa ebyeno bigaana naye tugende bannange Mama Mazinga tugende bannange omwana bannange tateekateeka omwana weyewali omwana
Newali omwana. Mbadde ngamba nti oba sinayigenda yo. Omange no jemba kugambye mba sayise. Kankole mwe. Nze mbadde nsaba. Musigale. Kansile y'engulu oba kudda ku makya. Naye ng'omwana ye. Mazinga njagala omwana wange. Wale. Kati mbireke sigenda. Kusa kudde eno noonoonye n'omwana. Abaganye kyali omwana. Tubadde munamulaba. Obutambula kiga tumulabye. Kati mbadde nsazeewa maama. Ngamba nti bw'oba musigale wano. Ono musigale ne maama Mazinga kuba ye engeri gyali nnyini mwana. Embeera eyizo obutamubeerera nnungi. Eno nga ne bw'aba ayise eno mu mufuna. Bw'aba ali eno mu mufuna. Nze ŋŋende neetooloola eri bwe nti. Mpitire eyo bwe ntyo. Nsobole ate okulaba nti nzira nenzigukira oludalo era kisinza wooza olabye otya maama mama otamukiriza kuvaawo wano laba yeno mama tolotali kuvaawo wanene nze kale kaŋŋende nakirya kino abaana oyo mwana wange ngali kaloga kino kati fena kitukwata kati mulabye mutya ŋŋende nedda kati nze ngamba bwe bati bwe sigala wano nze kaŋŋende noonya omwana naye ate bwe muba munoonya eno temugendayo kuba nze gye nva naali mulabyeko oyinza okuba tumazeemaze eri mu nsuku kaŋŋende nja kulaba mukadde ate tokola bwotyo si kirungi labanjo tetunnakonkuludinga eno ono omwana tasobola kuyita saidi zeeno oyo omwana eno gyayinza okuyita